tukwaniriza kumanya amazima itibu channel yaffe tulina omulangira basamula owaabwe ne wakola moto tata etusesa n'otusesa abantu mwebale kunjagala mwebale kunzikiririzamu lero nga munkedde bukezi owaye akanyiro ng'essati z'amaanyi owaye ebyo byonna buli lw'omanya amazima gaba maki mazima maize bagamanyi mumanya amazima ne mulangira basamula abantu bagaye basubscribinge agogwo ne mbasi bagaye bakikola bane mwebale kunjagala subscribinge ati mulekinge n'ekirala kankyogereko lwaki mulaba nnyo video zaffe ne mugano subscribinga ate ng'oziraba baziraba mu bungi kintu ekyo mukikyuseemu nze mbagambye bakiwulidde webale kukibategeeza wiiki eno waddewo story etambula eya Nazaala manya imini ya Nalongo no muka Rabadaba story eyo mbu anti nchajja nze mbuuza sebosi lero nze nkoyina ekigambibwa ekyabaawukanyiza ne ka audio twakawulidde nga Nazaala Nalongo ayogera mbu omusajja ateekamu password mu simu kiyinza okuba ekyabaawukanyiza ekyo kibi kimu twogere ku kya password mu maka password mu maka omanyi obuzibu obuliwo abantu nga ffe tetwekkiririzaamu omanyi bagamba nnyo nti nze nga nze tosala gwakawala tomaze kuwulira gwakalenzi kakati password weba password nga eyaviiriddeko okwawukana tajja kuŋŋamba nti password amasimu zino tuzaagala naye zonoonyenya amaki amaka kubanga nange eyange nja kukwata essimu eyange nga ninayo ke nafunye ku kkubo akakyala nteekemu nga saagala mukyala wamaka akole ki akimanyi naye nteekamu password ate nyinza okuba ninamu sikawala kokka nga ninamu ebyama byange byennina ebyenjawulo si buli ateeka password mu simu nti ate luba lutalo ayinza okuba alinaku ebyama bye byalina ng'amataka ge kati ebiseera ebisinga ebintu byatuuka bya mutimbagano nsobola okugula akawunti yange erimu ebyobugagga byange byenkola ki byennina password teyali badde solution nnyo kugamba Nalongo Wetereze Nalongo nga ye yalina okwetuula nayeefumintiriza mugamba ekintu kimu nga tannaba kwogera bingi asooka ateeka amazzi mu kamwa bw'anateeka amazzi mu kamwa yajjawulira nga agokya naye gasigala gakyali maki mabisi akabuzi kibuzo ekisembayo ku password kyali badde kyavunaanyizibwa omuntu okuteeka mu password mu simu nga kituufu kyali badde kyavunaanyizibwa kibeere kyavunaanyizibwa kubanga olw'ensonga emu kugambye erimu ateekamu ebintu bye ebyenjawulo biki bingi ajja kubanga alina amataka ge twogera ku bantu abayanjula omwaka gumu oguyise kitegeeza baafuuka kimu bali kimu bwoba ogenze mu bakadde n'olaga ensi nga muli mwenna ati password oba oteekamu yaki password nagambe sijja gisimbako nnyo ssira naye nga yo tujja gamba nti omulenzi ono Rabadaba yateddemu password alina byatereseemu omukyala agambe nti yataddemu password alinayo abakyala beyafunye abaki tayagala kwogera nabo nkebere mu ssimu ye nze kyandibadde ng'ekyangu basooke beetereze Nalongo asooke nga yeetereze akwate omuntu oyo nga beesimagana ambuuze password eno yabadde yaki nsonga ki kati ye omusajja amukole ki amulambulule waliwo n'ensonga endala naye eyo gyebagaye baginde paati to ya Nazaala n'ensonga endala munindemu paati ey'okubiri nzijja ne Nazaala